kuba singa bali balooza ndi mwana muto because when bali mbera mukala kita njambala njambalira ddala so bali wanda balaga ebijjo tegeera bulijjo nabona ku live abantu nanga ebijjo tegeera bannange nga bisegeza bulijjo bano kale balaba ebijjo bomba kalina fujjo nnyo bomba kalina fujjo yenga kala kita ine fujjo kati ze on a personal basis sirina nnyo so abawala bano obuzibu nabafusangamu nnyo bungi sigoweka bangi babakaaba so ningamba kati ningamuka manyika nsaba leka tobakaabye kati bwenafuna gwoteeka waka gwenteeka waka alina okumanya kwanza embaganya nze ndi mukambwe era nze muganzi ndi mukambwe sibiri nga nabuzannya zannyo mbubina walibinyagati negenda nze sibiri nga nabuzannya zannyo abakazi bantama bantama saagala bale omukwano gwange yaminira ebizannyo n'omwagalo wawe babeera beegoba batuuka mu kkubo nawe ojja kubugigga asibusobola era waliwo gwe nagamba munnange oba olaba obuzannyo bwawe bwe bukunyumira wano tebujja kukola woobukolera ogenzi omukutu Tronaz Media kosanidde okwekuumira tubeebaza nnyo mwenna abasubscribinga ku Tronaz Media mwebale nnyo mwebale ddala naawe atanaba kusubscribinga oluddewo gwe yasubscribinga dda yongera okubanga osharinga ne banno bafune gwe naawe kyofuna tweyanziza tweyanzeege mwebale nnyo mwebale amanya nga bulijjo Tronaz kwendi nga ndi n'omugenyi waffe olwaleero mu nnyumba bomboka ate ndowooza leero tetuze kunoonya tetunoonya abakyala tetuli mu banoonya tetunoonya naye oba bya ddala andowooza omuwulidde eddoboozi lyeryo nja kusaba obuzeeko omulabi wa Tronaz Media weeyanjule basobole okuba nga bakutegeera bulungi ayinza okuba balengera bulengeza gamba bomboka naye omulabi wa Tronaz Media ndyetaaze okwongera okutegeera okusingakaawo. Basobole bannyawo mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mwasibye mutya muli bulungi kanzubire muli bulungi yamanya bampita Davo bomboka abasinga bamanyi bomboka bala bamanyi ng'omugeera so onna nsigala nga yenza omu era ndi musanyufu okubeera n'olwaleero. Bomboka oli mufumbo ndi singo oli singa ndi searching oba oli singo kokka ate biri bibiri kati yaliwo okubeera singo naye soyinza okuba olina omuntu naye nga kituufu olinga ali singo kubanga tennamutegeera bulungi okyamunoonyerezaako nga temuneetereza bulungi so kakati awo wendi sinnaba gwe tubajja ddala takyali singo yo yakoze eki ataddeko empeta ekyabala nkyali wano ndi waliwo era kubeera nga Bruno Bet saala kufuna muntu nga munaye wakwesigako nga kikwanso wangi oyagala kubeera mu layini ero omwana waba njagadde n'omutima gumu naye nga taliyo first of all nze kisinze n'okunkuuma nga ndi singo but bantwala serious bamanyi ebibeera mu byakuzaala kuba ne bwenjogera naye tanetera nnyo koiso ebisoko bwe mugamba ekisoko ng'agamba kati osaaga bwe mugenda emizungu ng'agamba osaaga kati ekisoko nga ki bano omulungi kaalaala nantabonekaboneka ng'ekimuli ky'endagu wasibye otya badde nsawo mpa eddakiika 2 tujubyebikinera ki baali mu katondawo oli serious mba serious nnyo era kati ekyo ekisinza okunkuuma nga ndi awo ndi singo balowooza nsaaga abalala baali bamanyi soogera nti soogera bigozi babala babbebakakola balaba ng'oyogera era agamba naye naalabika ali mu comment so kati ekyo kizibu tebaawula bibemba serious nawe siri obuzibu osobola kubuulira omulabi wa Tronaz Media n'ategeerera wano
namanya nti birweba serious n'olwotaba serious omuntu n'akitegeera bulungi n'amanya nti kati olwaleero ndowooza kati bwemufuna mu budde buno abeera serious. Ate tolina obudde bwesobola kunfunamu nomanya nti ndi serious oba siri, naye kale kisinziira nange nyo sikali nange seetegeera nti kati ndi serious, naye kale nange nyo nina obuzibu obw'okwetegeera ng'omuntu kuba nnyinza okuba ndi serious nenjogerayo ate ekintu awo nga tekiri serious. Tufudde. Oyo ye Bomboka Davo. Davo. Ndowooza mmwe abaana abawala baleka babasazeeyo. Bo bagira bandeka. Bagira bandeka. Kusinziira ku kaseera ke mbadde naye wano ndaba nti mugira mwekumi. Bagira bandekamu. Emirimu gigamba ki? Ali musimidi. Comedy. Tumutambuza mu ngeri yonna mu mbeera yonna. Because nze nkola stand-up comedy, nkola drama ne skits. So wewe wasobola kumpita full package. Full package comedian. Wonna nkukubirawo. Nkulaba? Mbakubirawo wonna. Oyo nakulaba nga ogamba nti onoonya mukazi naye nalaba nga ddala onoonya. Ekituufu nali ntuuse ku kisenge. Ndaba obulamu bwensitoweredde banage nensitowereddwa. Kwekwata n'engamba nange Bomboka anoonya mukazi. N'ogenda mu banoonya? Ate namufuna. Kuba omukazi ebisaanizo nali njagala teri yali abirina kuba nali njagala omukyala. Naye n'embeera yennyini gye wali onoonyaamu. Okyakajjukira ngeri wali onoonya? Nkajjukira. Kati nze ndi kubanoonyesa. Sebo, tuli mu programu ya abanoonya. Njagala mukazi. Oyagala ki? Mukazi. Gwani? Nze Bomboka. Ani? Bomboka. Teri mukazi asobola kukkiriza. Anti bw'aba omusajja wagume niba nange bonna mba mwagala bampisa kati abatalina mpisa ani agenda obbawasa. Naye omusajja nga bukiko ekyo nawo ofunayo. Nze waliwo omusajja gwe nasanga yali omusajja mutamiivu bulungi ng'afuse n'empale ng'atambula bati naga nze ndi w'amaka abiri. Awo namanyira nti nange nja kufuna omukazi. Namanyira awo nti nja kufuna. Olaba yali bw'atyo alina abaana b'abakazi baali mu mitima. Nega kati enoze abakyala abo nabo bazaddemu abaana. Gye bali n'abaana gye bali. Obaani abaana bamufaako bali abafaako simanyi. Koggwe. Nengamba olaba n'oyo alina. Nange Mukama ajja kunzijukira nfune omwana w'omukazi anantegeera. Yonna oba gy'oli yeseeti yakola kasente. Buzibu bw'amaanyi. Akola kasente? Ate kasente kakube kagera kati bino byavyeddeyo kuba nti omusajja yakolerera byaggwawo. Njagala nga nawe ongattako nange okugattako. Olina kantu si byakuva nti ovuddeeyo nawe wennyini oli bulala yagala kukulakulanira wange. Ewange tebakulakulanirawo. Ewange ojjanga oli established. Naye Bomboka gwolowooza abaana bwala temwagala kubavaamu buvi bajja bakwata nedda obuzibu buli bumu nti ku ssomero babuulirira abawala abalenzi musigale mu kiraasi ne bambusa abawala ne bababuulirira. Abalenzi tebababuulirira abawala be bafaako ewaka babuulirira baga omwana nga omwasaawe mutafuluma gwe omulenzi n'okudda ku munaana. No sawa ze tebakufaako. Kati ffe mwatuleka ne mubuulirira abawala kati ng'engeri gye mubabuulirira gye mubasoosowaza. Kaakati kabaleetere eddala ne ssente eka. Ffenna tuleetete oba ndeese bukyala ne gwe guma guleeta akakadde babuulirira mmwe. Baleeta ssente ze ng'aziteeka ku mmeeza. Omwana omuwala agende ewasenga teri mulenzi gwe babuulirira. Waliwo omulenzi gw'ayolayo nga bamututte nti binaye bugende wakojja nze kojja simulabangako nkuze kutuuka wano. Beebireese na bino byonna byolaba nti musajja beevuma. Naye nammwe abasajja mbabuulira mweteeke era Bomboka ojja kukyasobola. Nkyakola ki? Ojja sobola. Nja kusobola. Kubanga engeri gy'ova eri n'akajanja bw'ogenda kukolera munno basi aba yagikusabye. Nedda kisinziira manyi n'abakazi bano balina obuzibu kati nabo kambogereko. Omukazi bw'ajja bw'abeera birthday eyo afuba okulaba ng'aleeta ebirabo bino wammanga sokisi vesti bw'oba olunyamukka mawusa aleeta n'akasenya byebyakola ki byebyo tebasukkawo awo. Okitegeera baleeta sokisi ng'olwakuba nti ziri z'obadde oyambala n'oba z'olina zeezo
wewe ina pay nya atisa gattake yokutano vesti then nakasenya akasenya mpozi nakuze nejewazo njogera yekiwowo yakufunye ka golden woods ne kakubera mwawo akugoba ko byatayagala ukitegera naye bwetuuka birthday eyiye ayagala ogende otunde buli kikyo weemaleeyo taata olete iphone ogyeterenda mu keeki nti waba asala wulire ekitavaayo agijjeyo ayagala photoshoot baby shower buli kimu abyagala kwolwo nze ndeka saagala kogwe nze atenze nkola birthday nzira yenyini sijikuza saagala kajanja wayinza ebimu ku bintu ebisinga okuntiisa gwe kubeera nga ntuddeawo nga abantu bonna bankuŋŋandiddeko nze bintiisa kyaba kuŋŋamba komedi emuzanyira bantu bali babiri basatu anti kati bwembeera serious nga munkuŋŋandiddeko nze biba bintiisa naye ate wano komedi wasitya ebeera olaba eri mbembolowe bulungi nnyo nga sitya walimba mu vibe naye kati wano nze ndi musajja wansonyi bayiga mubulamu bwange obwa bulijjo era ndi wansonyi kati zikokote mpulira zintandiseeko mpulira zintandiseeko naye afuga egwagaliza ebizibu nakuba tabimanyi kale era ebyofuga abantu nga bano mbwensonyi zimutandise zimbeerako era wammanyi nze mbeera mu masiki wentyo ntya abantu kale bamboka komedi mumaze mubbanga ki like owaku TikTok social media kozi yenna at large nasoka kola drama twamukola nze masomo gye nasomera tewali ngayo drama kilabu bikyebi so nabikoleranga ku church nga tukola ku church awo so I think ku church 2019 kati yokutandika ebiri serious awo namanyi sinnetegeera sinamanya waki so kutandika obulungi natandika 2020 mugumu yeah 2021 natuvudde mu covid awo natandikira stand up netandika okukola yeah and I was progressing yeah so myaka giringa ena esatu I'm making 3 years so ku social media nakaweza omwaka ku TikTok Facebook yeah twakaweza omwaka yeah Daniel yonna ozenga okola weka oba obadde n'abantu bokola nabo mu kutandika nasoka twatandika basatu nekyali wange awo babita Rasta netuzina amazina netuyimba kati nga usema bitegerera social media nga naye tebitambula naye nga binyumira ababirabyeko abatono kati awo waliwo kyali wange Benyamsewe professor obadde okimanyi oyo ampita yankubira na simu naye nawe ngundi jenyalo otandika kuba yali akubye hiiti ebiseera ebyo nga alinayo hiiti ya Toli Mwavu nga Muzeeyi Subuga yalina amajana kugano bwewego kigwalike fumbe n'etali fumbe gwe n'alyako limu olowooza yalya jiki yalya fumbe oba si fumbe ebityo kati nga binyuma naye n'alowooza nnyo ekyemmaaso nampita naŋŋamba nnyina njala tukole entanda nankubuuza ebibuuzo n'obiddamu so kati awo netugendayo nekyali wange netukola Rasta yayita Rasta Pastor netukola kati awo twakola yata vidiyo esooka eyokubiri nekuba nnyo abo bantu bwe bantegeerera era ne bantuma omugere because wali na representing ekika kyange ekyengeye mundi nga sawa nava omusajja oyo yannyamba nnyo yankwata ku mukono abantu kuyanampa exposure abantu bamanya nnyo kati bwe nakubira ddala entanda eyo nga abantu baginyumirwa nange netandika okukola ebyange era nsupportinga kozira natandika naye nebukirire wansi ku page yange oba oziraba yeah so nampa amagezi paka kati twogerera mpa amagezi nga kino nekino kati then mu Gw'omusanvu nensinkana Waswa byenkola naye kati taata wange so yansindikira message netwogeranga abantu kuba nina ka idea kenalingiza nede nkataddeko nga naye abadde agirina manyi waliwo ekintu nga naye lyakiyiza kati nze nali ntadde naye tannata
kati awo ne tufuna omukwano ebyo ne tufuna omukwano ne tusetinga okweraba ne twemiitinga ne tukolayo vidiyo zizo naye ekirowoozo ky'okukola wamu tetukirina omawaswa oyo yennyini eyo omusajja yatulazi nalowooza ekintu kyesiroota waliwo ebintu byetulowooza naye ekintu ekyo naye sikirowoozagako ababeera naye mutemu mwewuunye tukyamwewuunya paka kati tukyamwewuunya obwongo profesa oba yabijjawa yena gye yabijja wakulu bannange nange akantu ako nakatune gwasooka nenana ye ndaba wasiraba neneetegereza nga olaba bulungi nga ndaba bulungi musajja wa Katonda yakawaŋŋamula era kukawaŋŋamula naye nga mulaba tonazimijja newasa tujjamu baleetera nabo batajje n'akantu kaako atasobola kutambula akaagala teri yali akakutteko ku nsi kuno yekka oba akasuzaawa bana nakanoonya ennyumba yonna kambula toyinza kafu kubanga naye amanyi akajja engeri akajjayo mu nsawo yawokerana nga kalimu professional kugambye omuntu yatula nga alina atiwa ekintu kye kugambye ndowooza tewali ebintu bye bityo bitambula omuntu alaba nga ekyo kyekimuwa emirembe ate kye atambulira ate buli omu abeera anoonya ekintu ekyenjawulo naye ng'akantu kaako owakagondi kayo okay ebintu bitambula bitya nga oli newasa okusinziira emabega nga ndi naye it took us sometimes understanding what so buli kimu kitambula bulungi because nabalaba ku concert nga muli yali Father's Day ku La Bonita yeah we did very well with my team nina timu yange tulina kibiina kyaffe si kibiina ojogera ekibiina abantu bayinza okulowooza ekibiina kyaki naye it's a group tolowooza byabufuzi ekibiina yogera amayiriri papa yagambye ng'ebibiina wano bitalina buzibu bingi naye oba oyagala okufuna obuzibu n'ebibiina oyogera ku bibiina bibiri NRM ne NUP n'ebisigaddeko noba obyogerako otya nti muneefa abavubuka b'ekibiina gundi tusazeewo twekalakazi tebanabaako bagenda bavubuka mugende ewaka naye wojjira mu kasaati ak'omusaayi muganda wange embooko zifuna tonnafuluma na nnyumbayo okuva lw'okirowoozaako oba ani akukkiriza okufuluma eva ndi obufuzi osibisandekaaze leka tosibisa ebyobufuzi nze singa obutabyagala sesembereza nze byabufuzi omuntu w'obufuzi muzibu nnyo yakugamba tuveeyo bulungi ku byobufuzi sijja kigenda okay ndowooza omulabo wa Turners Media Bomboka yono gwe tuli naye olwaleero tubeera tuli ku mbooza tubuulire olugendo lwe comedy atambudde atya atubuulira ngeri gy'akola ebintu bye twabalaba ku Father's Day show yali ya mukyala bamuta Shakira Musaasizi mutumiddeko yonna gyali naye so nancontactinga ngayagala tuperforming so nga group yali first performance yaffe because bati tunaba kutandika kuperforming as a group so that was our first show not performing and we did very well okay ndowooza y'okukola okutegeka ng'abantu abalala bwe tubalaba nti ennaku zino tulaba abantu bategeka bategese shows nga tulabye ba Sims tulabye ba CB olinamu ekirowoozo ekyo ekirowoozo nkirina era nina enteekateeka ez'amaanyi ennyo mujaziraba mu maaso awo kuba omuganda agamba akalina abiri otega kawulira so kitegeeza mumbeere bakkakkamu tugenda kuleeta show tugenda gireeta era tulinawo n'ebyenjawulo osanga bye batanalowooza abalala tujja kuba naffe ate tubibawa ekyo kikulu nnyo kubanga abantu
ekyo babeera bakyesunga kundina nakolayo disho kundina nakolayo disho abo beera nga ekirowoozo ekyo kirina kikulu nnyo okubanga nti akiri mu nteekateeka zo yazonda bagamba ku group yange ya group yaffe bagiyita content nation oluzungu lunsumbwa so eno tulinamu abaana abawera abaana abali tulinamu nga abalinga 3 naye so abamu bazannya kati abamu bali mu process okuyiga bwayiga n'alyoka graduate n'alyoka atandika ozannya so package tulina nnene nnyo era mujja kuba mutandika ogiraba nti feel us. Amaka gali luddawa? Amaka gaffe agatiimu gonna wamu amaka gali Bulenga Bulenga tukkiriza abantu kukyalayo? Tetukkiriza kukyala kuba obimanyi abantu buli wobaleeta olyajegansi kati ntulina n'abawayiriza muntu olaba kuwayiriza takulabangako kati olubonda bakono gaba munnakukola kino ndeka tosula tokola ki tompayiriza kwewala ebyo. So whenever we are meeting new people, we meet them in an open place. So the more we understand them, buli gye tukola okutegeera nga tuyoka tukukkiriza okuaccessinga okukyala waka yete mmaga kyaza tukyaza ekyaza oli akubbye bwatakubba akuwayiriza so kyekyo n'agamba mbuwaayi kino na kino koggwe nze mu group yaffe abawala tulinamu batono tebawera na bataano ani atamanyi bawala buvuyo bwe balina bagamba abavubuka abasajja mmwe muleese obuvuyo mu bawala abawala balina obuvuyo bwo nga bo omuwala bwajja bayagala kucyankalanya gurupu yonna gageera kati bwajja sosoka najja naneekubako bwamala okuneekubako neekuba kuwaswa bamala kukuwaswa neekuba kwoli bamala bonna n'abeekubako kombe bw'omugambako ng'agamba ti gwe singa omanyi wandibadde weesiga abantu abo batwasiga tuli mikwano emugamba wayo kisusiza omanyi fe abasajja tuli banjawulo kati budde mukwemolera ku buli omu olinawo talina ndowooza oluusi atandika okukola ki kugifuna so kyevola tetukkiririza nnyo bulungi tubabuulirira tugawo oboze bizinesi era betukola nabo bemulaba bantu bampisa nnyo ya business tulina wala 3 4 bw'oba olinayo essuka ku ekyo bw'oleeta ebigundi byo ebirowoozo ebisukka ku ekyo genda kuba ndowooza tewansanga nga ndi single so when you mix relationships in business kiba kigenze because for us we take it as business sikuzannya mu buzannyo so they know it so it is business temuleeta muzannyo tebakkirizibwa bintu byakuddawo omulaba wa Tonaz Media ndowooza okitegedde eyo yebbomboka abakazi bomboka mumuveeko bandeke omwesonyiwe bandekere ddala saagala kyekyo mu gurupu ye abakazi beebo mu bulamu bwe ng'omuntu bagira mumulekamu ebyo bandekere ddala saagala bagira bandeka oba bagendeko ewawaswa simanyi osanga yamiriza bakuzaalawo bazaala webazaalira ddala oba agamba mu kyalo ogamba kyalo nze siina kyalo sikulimba ebya ddala kale kakugamba ekyalo kyaffe kiri Bulenga bakuzaala Bulenga Bulenga omwami n'omukyala omwami yabeera jjajja wange anti ombuziza bibiri byanyawo amaka negye batuziika kati osose kubuuza gye batuziika nga tonabuuza waka Bulenga batuziika Bulenga ku kkubo nno petrol station eri wano waggulu awo emmotoka ziyitawo nga mukola era saawa yonna tusuubira otusenda wajja kuba olwekiko yeesula mu ggulu naatutunde kuba tuli ku kkubo nnyo ate ekifo kya bizinesi okimanyi bainvesita bajja baveewaabo omwami n'omukyala abakuzaala omuzaalibwa omukyala bamuyita Betty Nabukalu taata nzaala bamuyita Kalule David
Asibali luddawa. Bali Masanafu. Kibuga. Nze ndi wa Kibuga nazalira Namuŋŋoona, Masanafu Bulenga, Sisukka waawo. Bazalira Namuŋŋoona. Masako manyiyo. Manyiyo nyezeyo yakunoonya ssente naye. Okay. Obanya badde ngamba kati omuntu wano. Kale obulamu bwange butambulira awo okusinga ffenna mbeera awo naye nga eri naye nsobola okugendayo. Tebagamba kulaba ku muzzukulu. Tebannaba kutuuka kuba bandaba nkyali muto nakamaliriza osoma ate nga nkyagenda mu maaso n'okusoma so n'ebyetambuza mulamu nkyalina bingi kugina emyaka so bwe mpasa saawa zino mujja kutuuka essaawa temukyandaba ng'omwana ayagala pampa egulu kinyambe bannaye comedy wuuyo mukwano gwa kulimu essuubi olowooza kati tagenda kufuna buzibu ng'akulabye ng'ogamba bwoti. Akyakimanyi nze sirimba n'omusajja wa mazima namugamba mukwano ndaba ekirevu kyakajja kindowoozeeko ntwala mpola saakimanyi ekirevu kakijja kikulowoozeeko mbonyeronye nga banvuma musima kirevu mukama nzijukidde nzuno kati ninako abayizi bagamba emu ekibaziro yino ogirabye eyo. Okay, Bomboka anazo. Katonda yakukola ba mu kyuma kinze simanyi. Nange simanyi. Naye nga ndi memo, ndi musajja mukakamu. Njogera bitono ndera mu real life yange, like wendera n'omuntu on a personal level. Njogera bitono ate ndera more serious. Naye naba serious boyina dda okako. Ndi serious nnyo. Era singa ndi serious singa byenkolera mbiraba tebiri serious naye ndi serious. Biri bibeera bya mubiri. Naye wano bya serious kumutwe okubeera serious. Obeera serious. Okuwa watu oli serious tosobola kutambuza kintu kyonna mu nsi muno. Mu comedy gwokola oba wa ku TikTok. Kantu kiko okujjukira nti wakakola ngo oba tokeetegekedde n'ate ne kakulaga nti waliyo singa tewakakola waliyo kasubwa. Waliyo video gye nasooka okukola yali si gye nasookera ddala naye nali awo twali ggulu eyo mwaka oguwedde mu gwokutaano ne ŋŋamba twakava eyo nembaga nga waliwo amazzi awo nenga mumpe amazzi ago nenga bakyali wange basatu naye tukwate video nga sina script yonna netutandika nga fena tetumanyi kikiddako netugizannya video yanyumira abantu nga ntunda amazzi ne omo biki video yabanyumira nnyo iyo video yange yasooka okukuba ennyo nange nenneewuunya saagirowoozaako saamanya nti egenda kuggwera eno naye nagitandika gezenga akati nekyo tugattemu nekino neggwa so yajja buzzi. Okay. Nga Jesse wali otunda butuuzi mazzi. Mazzi twakola bingi osobola ogiraba gyeri eyo wansi. Okay. Ndowooza Bomboka naye lwaki nina ebintu bimu byentunula nembuuza nti kubanga abantu balina engeri gye batunulamu Bomboka bwe bamutunula bagaa naye Bomboka ali serious. Ekyo bakimbuuza nnyo. Nawe kikubuuza? Bakimbuuza kuba basinga bali balowooza ndi mwana muto because bwe mbali mbeera mu karakita njambalira ddala so kati wandaba bulijjo otegeera nagenda ku live abantu nebanga bulijjo otegeera bannange nayitegeeza bulijjo bano kale balaba engugira Bomboka alina effujjo nnyo Bomboka alina effujjo ye nga karakita alina effujjo kati as on a personal basis sirina nnyo tukolere akantu ako nga wali ng'okwana omuwala wekwana obuntu bwekwana obwo bwannumira nnyo obuntu obwo bwannumira wali wali okozeko ekintu nawe byonna kale byenkola mbinyumirwa era mbifiirirwa naye egundi eyo yampomeranga naye waliwo weebuuza n'ogamba ddala kino nze nkikoze ekyo nno kati kyekyo kintukako nnyo nga nkoze Bomboka kuba ogamba scripting erina ekintu kyentaddemu nga naye kenyini sikikolangako mu buli real life yange nibwe tukali nenkikola so ye ukava nyambala enkozesa oluusi byemba sobola kukola nogamba ngenda tambulira waliwo ati ngate mu bulamu bwabujjo sisobola so naye ne mmaliza nkikoze
Waliwo akantu akokola ng'ozannya abawala kenjagala. Akakabawala. Okay, so egundi abawala eyo nene n'abawala babeera okufuna omuwala agizannya kyali kizibu. Twasooka ne tushuutinga n'omuwala. Omanyi abawala balungi mukola disappointments. So omuwala twateesa naye. Abawala muwulidde nno. Mulina kalungi ko eri bomboka. Ensonga okola naye program n'atukana ku disappointing. So gundi ngenda kubula n'ensonga yaki nagivaako. So nasooka nekola n'omuwala eyasooka. Omuwala ng'aseka. Omuwala buli omugamba layini emubiri ng'aseka. Netukola olunaku lonna ngamba omanyi tubidiriitinge genda. N'agenda nembidiriitinga. Kati netubeerawo nga twamandoza wiki nga bbiri nga tetuddangamu nga idea yange njiwulira nti erina okkuba. Then Wasu agenda aleeta omuwala bamuyita ku Booking. Naye olwokukola nga Booking ali video bbiri awo tukole. Nze nakwangirawo ku Jjinja awo biki awo. Nteekayo videos kati awo biseera content yali antamye. Kuba nali nkoze nnyo video nga zitambula. Nga omanyi bintamye. Netushuutinga videos nembira nazo mu ssimu kumala ndowooza wiki nga bbiri. Kati ndi awo nagaa sijja nakudda mugula data. Nengenda ku Wasu ananteeka ku Wi-Fi. Bwe nateekako ne uploadinga video nenvaayo nengenda. Nze ngambye Wasu ankubira essimu enkya nga gwe tomanyi watadde sasi. Nende bikulage nga kituufu video tavudde nenga sasooka kukkiriza. Kubanza video naye nzikozeeko ngemu etambula nezaako endala negaana. Social media bwete bweri. Nteekayo ey'okubiri. Nsirika. Nebyaba naye ekubye. Sakkiriza. Neteekayo ey'okusatu. Neekuba nteekayo ey'okuna nenga kati nfunye hit. Nga buli nteekayo kola bukozi bweti. Kati awo ekimmanja kimu kwongera kola kikuyiiya. Naye nabonabona n'abawala kati Booking na shootinga naye bbiri. Zigenda ziggwayo ezebbiri nziteekayo. Bwe naziteekayo waayita ebbanga nga ziteekayo. Nga noonya abawala kuba nakola naye yini program. N'adisappointinga nenfuna n'omulala n'adisappointinga. Paka we nafuna omukyala gwe nakola naye. Nakola naye evidiyo zaali nnyo era ne zinkolera bye nneefuna abalalala. So abawala bano obuzibu nabafusangamu nnyo bungi. Si gwe wekka. Bangi babakaaba. So nengamba kati nengamba Mukama manyi Mukama nsaba. Naye kati obakaabye kati. Bwe nofuna gw'oteeka waka. Gwe nteeka ewaka alina okumanya kubanza embaganya nze eri mukambwe. Era nze muganzi ndi mukambwe. Sibiri nga nabuzannya embubina. Wali kunyonyera mu wakati negenda. Nze sibiri nga nabuzannya abakazi bantama. Bantama saagala. Wali omukwano gwange yamulira ensannyo n'omwagala wawe. Babeera beegoba. Batuuka mu kkubo. Nawe ojja kubugigga. Sibusobola. Era waliwo nagamba munnange oba olaba obuzannyo bwawe bwe bukunyumira. Wano tebujja kukola. W'obukolera ogenzi. Ndi serious nnyo. Sibirira na buzannyo obwo. Omanyi abakyala abo bw'omulaga nnyo omwagala akumanyiira. Bw'omulaga nti oli tafu tomweguya awajja kukwagala. Kyova olaba baleka nnyo ba gentleman n'omusanga ng'omukazi afiira ku muli w'akakwacco omuli w'akakoola gw'afiirako gwe mwana dde nva mu maaso kati ekyo kimuleetera mutima gwa naye lwaki ono gala nzalawa kitegeera n'amwagala nnyo kati gye bambi ayagala omuwa buli kimu tabiwulira awo nno embaga abaana abawala abaana abo bambonyabonyanga nnyo. Waliwo oyisa omuleeta n'atandika okuwa amateeka. Nze ku lunaku bwe luti sibeerawo. Nze kati olaba n'emisana mungi. Abamu balina balina tendensi. Ffe abasajja tuli musana tukola. Nze kati kangende mu mmotoka omusana mugula bagususse. Tamwebakeko. Babeera mu mmotoka byoli yaabwe. Baagala emmotoka. Abakazi. Nebamanyira emmotoka muli bweru mukola mumusana. Amazzi galiwa temunnasaba n'amazzi muzannyo okumalisa kange akwata amazzi ng'anywa. Baagala obulamu obulungi bwe batakoleredde. Ewange tebuliiyo. Akategeddeako obulamu obulungi bwetakoleredde ewange tebuliiyo. Omukazi ngenda kuwasa wa muzungu so bino tajja bitegeera. Era mbyogedde sesena mwana wa muzungu ali eyo. Nakireeta kale nga bali mu mutegeka. So nkiwa gyali. Era nja kumumeetinga. Kya mu kirooto. Baga mbirooto bituukirira. So nze niwe essuubi nti omwana oyo kijatuukirira.
Yavo byogera nga toweguya. Sekuya bana bawani. Omuzungu tabitegeere. Omuzungu jali. Naye ennaku zino balina akakyusa. Akakyusa katya? N'abifuna mu lulimi lwe. Mwana abifuna era jamanya nti mwami yabadde mu business. That was business. It is a joke. Babitega ate bandi abazungu bali understanding. Abakyala baba nekira tebagala ayagala omuwa obudde okusinga ne bwoyinza okuwa emirimu kyo. Ekitegeera. So baagala bafeeko nnyo ebyo byannemesa n'abawala. Naye nga very soon nja kuddamu njibawo maaso eyo. Nzire mumba kwani bamonye kubanga asaze nsobola nnoonya bawala mbayina naye kale it takes time. Problem genda bye mu baana abawala nti bwakola ekintu nekivaayo n'akiraba nti kivuddeyo awo ng'amera ebiwawaatiro bya nnyonyi muzinge ng'olyoka otandika ovunnama munnange maama ati siriiwo bamanyi n'okwegoba beegoba ekyo kasita omwana muwala akola ekintu ne bukya ku makya n'atunulako n'agamba yenze kamera ebyempuulu ebyowaatiro yenna nga takyagambwako togamba eraga kinno omubuuza nti owaayo oli ludda wa nzija odyanga esimu nga gijja namanga akuggyako ogenda omuntu yali akeerawo saazina ajja mumaliriza so ebityo naye zebiseze empisa bezityo sizigumiikiriza era bange babimanyi otandikira ezo empisa ebikuba ebyakuleta libitera okuba eddene siwasibe seera wasibe so kale byonna byonna byetukola empisa kiba kintu kikulu mu industry eno nze manyi buli omu ayagala munne empisa kintu kikulu nnyo mu industry eno. Discipline kikulu nnyo kubanga nti nkiwa bw'onoobanga olina empisa nga nsiwuufu tugambe ekintu omaze kitereeza kale naawe ogenda kukola bibi enkya ogenda kukola wekka tojja funa bala b'okola nabo ng'ate naawe obayisa siki toyisa bulungi ojja kubeera ng'olina ab'okolaga nabo ng'oba disappointing era tojja kukola ki tojja kukola so buli akola buli omuntu yenna yena asuubira kubeera mu industry eno entertainment banaye tereera ate n'abaana beetwala speed abaana beetwala speed abawala leero kanjogere ku bawala ndowooza naye point yange esembayo ku bawala twogere ku bintu ebirala abawala beetwala speed bw'ajja wano n'atandika okuba nga atandisa olabikalabikako awo ng'afuna ng'atandika okugenda ebalala ng'agenda eri gagenda ejyatuuka jjukira sibuli wamu nti obeera valued ojja kujja ewange nze nga nkuvaluinga ng'ayino era nkulowoozaku naye kati ajja kuzannyawo nolwati n'otuuka eri nga weredde abawala abakola ki oba luusi n'ogwa mu bayuuza so woba ofunye abantu abakutegedde kakkanira awo ozimbe it takes time to grow so it takes time naye buli wonaabukira eno n'oli otomedde ojja kukaaba amaziga kuba naffe nnaye tuli bantu abavubuka ate emitima gyanjawulo nze nyinza obutakola kintu olina kikola n'oli kubanga bagamba abavubuka emitima gyakaluba abakazi bagikalubya bwemusaako obudde akudisappointinga I've been disappointed by many girls mentadde munenya kati ono wange not for love but for business naye ati kati ono tugenda tambula naye otukesa nobeera disappointed bwotiyogana neki so wadde osigala okola nawe naye kiina kye kijja ku bulamu bwo n'otandika okugamba ng'owagenda mpola eyali abemmaliramu ng'ogamba buli gumu tajja bulamu tukesa nga alabikamu emu because oba oweewala kiri nti bw'anaagenda eddibu eddene lisigalewo ndowooza ekitundu ekikazi bomboka kubuulidde amazima olwokuba amazima temugaagala oluusi ate babiwulira omukazi ne bw'omubuulirira nga yasazeewo okugamba nti nze nfiira kwoli omala budde amala kugendayo ne bamutula n'akakasa nti wali omugamba kituufu nsaasira mukwano gwange owakoze birthday ng'okolera mukyalawo n'atakutwala nga nsonga guma bibaawo kubanga ojja kulowooza abantu boogedde ebintu bingi naye ebintu ebyo byonna nze ngamba tobiwuliriza
kubanga biyinza okusuula eddalo biyinza okutabula omutwe ekyo kye kitonde ekikazi muntu bw'oba tomwagala abakyala totwala mwana wa bendi ewammwe n'otuuka n'okumugamba mubanja empeta ne mugende mu kyaki bw'oba owulya mu mutima tomwagala okikola ate namwe abasajja kakibawe ekyokuyiga akajanja kabasusse nze ekyendaba omukazi asobola okuba nga akwagala omanyi okwagala kukyanjawulo n'okuba nga osatisfyinga omutima gwe kye yali ayagala nze nyinza ogera n'enfuna omuwala ekyovala bagamba lwaki omusajja akyuka nga badde mwavu omusajja aba mwavu awo owola omwavu oba onoonya mukazi akola ki omukazi anaagumiikiriza embeera yo togenda nakyoyagala kati bwenfunamu ettooke lyange mwanattu nendi alina enfuna ekyana nga kyakayakana kisundasunda kitiribiita bakayaga musajja yakyuka kumbe bali be nali njagala bano abanyirira bano naye nga munaye gwasobola ogumira embeera neŋumira embeera wewagivuddemu nfunye benjagala onzika kati n'abawala n'abakyala be baba oluusi agenda n'abeera naawe nnyo naye nga si ggwe gyayagala kuki wakwagala naye nga si ggwe oli gwe yalootako mu mutima ngalaba omulabisaamuko babeera nga nze ndabisa kubanga nze ŋŋamba omwana munno bw'oba olabanga tyali mutute mu bazadde kale mugire mubeerawaawo totagenda mu kyaki oya mubeerakaawo nawe weetuuka wali nebukigiragiramu tekiba kyamaanyi nedda waliwo oluusi lwotandika ekintu n'okyamuka nemukyamuka nga mwakanairavu nga yakatandika eba n'akatidde mwekubira amasimu emisana n'ekiro naye mutuka ekiseera temukyalina budde obwo nga mwemanyidde kati awo webikutamira kati naye osanga wabeerawo engeri y'okweta on a personal basis kati nagamba ŋŋamba ki abansi nebakiisa okutuukawo nga bafunyemu obutakkaanya obutonotono ewaka mukazi nga takyabiwulira naye ng'amwagala so taggwamu ssuubi mukazi amwagala mukazi watukira okutwala embazadde be aba akwagala mukagende ne mu kyaki aba akwagala just nti bwaba afunyemu butakkaanya omukazi anyiiza ebibimu naye nebibanyiiza bitono oba birthday yabadde yakugatta asobola okuba nga omutindi yatimbye ekkala ndala kyonakireetera omukazi okola ki okunyiiga naye nga oba birthday yabadde yakugatta just bakuyadde omusajja atadde musenge naye ekikulu kibadde ki kala zikola ki zirikubaza omukazi teyazisimba kala zoba keeki nga gyataasiimye bintu bitono nnyo ebinyiiza abakazi ne ku mikolo gy'embaga kusizibu okusanga omugole nga akuba saategedde muganda wange waleese iphone oba yabadde simu kyeyo oba tewaleese iphone naye oyinza okuba yaleese obuzibu bannange ye tukole tutya okukola ki tubiveeko era tubiveeko tubiveeko tubeere ku komedi waffe kakomedi kikogenda tuwaayo leero nazze ng'enjala ennimaalumamu so amaanyi siina bulungi nja kubawa olulala tuwa katasobola katakusitusaaawo abatuuze bagende baleba nfolowinge byemu nfolowinge ku Davo komedi yenna aba gyali olayo katusooke katukole interview komedi gyali abatuuze bagumire ku ekyo waliwo obuntu bwokola wano nga waliwo obwo bwoyisa mu ngero obwo bwe butyo tebwetaagisa muntu kumala kukuta abira tewali muwala omuwala wabeerawo bujja buzzi ekitwale nti yooli eno liba ssuubifu essuubi eddamu olina obeerako n'omuntu gwokola ki gwolabako kyovala musa we yagenda wakatonda bamuuza olina ki soma dini ki ndi musajja mulokole nandise kuleta Bible nedda just kirungi to far from it because ngisoma mukama yamubuuza olina ki musa namugamba nina muggo mukama gwe yakozesa negufuuka omusota so kati ekyo kyoba olina mukama kyakola ki kyayimirirako okukukolera oyagala kuvaawo nga tolinako obawaddeyo abatuuze nedda banyumirwa sikiwa nti mbadde mbabowa kuba nedira banyumirwa olina okuvaawo ng'olinako obawadde njaddawo mu maaso wangi njaddawo mu maaso bagume nomaka ofa ki n'ensi siina kyenfanansi because eno ensi ogiraba okujja nange najjeekanga njiriko so
nsima busiimi byonna mukama byaleeta bulamu bwange because yali plan yange saatulako nensayira nti nzija mu Uganda nekanga Bomoka weerabawa mu myaka nga 5 mu maaso yanga mukama asiimye neeraba okubanga nyongerera ddala omanyi waliwo wotuka nga oli mu kukkaatiriza nakola legacy so already I started making my legacy as a person so nja kwongera greatness from glory to glory because Bible egamba ova mu kitiibwa odda mu kitiibwa ngabo nkyasaba Katonda amanyiza buli kimu ekyange nkulembeza mukama sisiddawo nze amanyi abatuuze abantu nabeekubakokko sinamye kye nafuna so nze mukintu nkulembeza mukama mu buli kyange era mukama yaleetedde buli muntu gwenkola naye because omuntu mukama gwaleese taba wakkaka bulizija nvaako esimu agifuula bizi naye omuntu mukama gwaleese aba akwegulanga nawe omwegula kubanga teriiko so mukama bona bandeetedde mbulamu bajja mu system yange muzanyi ki gwewulira muli gweweegoma n'ogamba nti nandyegombye kubeera nga gundi nze abasajja benegomba bali bana waliwo gwe bayita Eddie Murphy oba omumanyi mu America yazannya Coming to America that guy Eddie Murphy ankolera nnyo Mr. Bean Mr. Bean Charlie Chaplin then wano mu Uganda mwe bali bangi nina bangi abanayuganda naye sobola okulondawo Kanondo Amoti yankolera nnyo abangi abakolera naye waliwo balina okulondako era kiri Amoti kutumiddeko ogamba otya Amoti abantu bakummanja nti ojja ddi wano abantu ne babuulira n'osumagirirako wano Amoti ayinza okulowooza waali nga taliwo naye nga namugamba Amoti owaayi byendowooza omwebindowooleza bannange ogamba obawe kituli ku kikuno nga tokitegeera naye nga Amoti tukwagala nnyo ate abantu bamwagala nnyo nange kennyini naye okubanga waali ng'ali nga ndi wano nti okuvaawo n'agenda nga simubuuzako nempulira nga siwulidde bulungi kubanga ye bw'abeera wonna abeera comedy mwereere gamba yamwambala okay ate ng'ovudde mu bacomedian ate mu bazannyi abazannyi ku TikTok ku kanami ku stages abakuba stage like stand up because I'm in Uganda performer naye Rain and Maulana but Rain as a person Rain and Maulana they are good but Rain as a person makes it for me era mu generation yaffe eno in our generation according to me kino kikunze Rain is the best comedian in our generation va kuba Amoti because Amoti ba legend sawa zino naye sawa zino Rain okay ate abayimbi bangi abankolera bangi nnyo wali buli omu ankolera buli kuba mbeera bankyaye waliwo omuyimbi ankolera baba ndi musanyu nina buli omu ankolera sooka oleke nga bakukyaye batya osobola okubeera disappointed mu bulamu with anything oba love oba what sinyoka ekyalafu tekibakukyayeko sibalama mirundi gye bankyaye bankyawa waliwo omwana eyankyawa baba bakukyaye oluyimba ki obuyimba bwa Kabuye Sembogga bunkola bulungi kaŋŋume nkwesonyiwe ekinnuma sikiraba kuba akayimba ako yakayimba nga alaga nti yeesonyiwe omuwala naye gye kaggwera yaddamu n'akaaba nagaakomawo byonna ngenda bitereeza baakakobiddemu omuganda wange Bruno akayimba ako kankola bulungi nnyo obwali ya Voice ya Voice omanyi ayimba nnyo obuyimba obwo so butera okunkola obulungi osina obuyimba bwa Mukama wadde tunyumiza nti omwana yakukyawa n'okola otya abakulu abo ne bankwatirira n'ogwa omanyi nga nze namazanya nga seefiiringa nibalaba banniga yagenda okufa kwe kukwata ne bantwala out nendya balowooza okulya kwe kugenda okummalira navaayo era nga ndi bwebwegao ne banaye tumukoledde ki paka Mukama lwe yansumulula nantereeza nga ye Mukama alina amaanyi Mukama lwe yannyamba nentereera wandi Mukama akusaasire era kyasaasira bw'obeera ng'oli mulaavu mba ndi mulaavu
Bimba bungi obayimbi abagulya voice oyo ankolera nnyo mu love. Ankolera mbali mu love. Neera ng'oli musajja munnaddiini tojja kuyimbira munno nti ekitiibwa n'ettendo kidirani. Bayibuli etugamba mu Ecclesiastes 3 nti there is time for everything. So kati obudde tebuba bwaki buba bwa love. Neera musobola okwebaza Mukama olw'omukwano gwammwe ne mugenda mu maaso n'ennyimba eza love. Kyembuuza walegudde ku mukwano? At a young age, ndi mutonnyo naye nagwako mu love kuba ndi muntu as a person. Nagwako mu love n'omuntu naye gye nakoma ogwa mu love gye nakoma okubeera disappointed. So sibiriiko. Wewava ku nsonga z'abaana abawala wano. Bantama bo bantama. Oyo bwe yamenya omutima n'ewuma. Nesigala nga ngenda maaso n'obulamu. Barabona masolo abati n'endala n'egano bwange tukolera mu bintu ebirala nga ate nabo bakola ki. So nagamba waliwo omuwala omu lwakuba yambulako simanyi gyali. Saamwagala naye ye muwala gye nali nkozeeko naye nga tambonyaabonya mu mbeera yonna. Yabamuyita Wiyena. Natandika okukola naye ntandika okukola nga neenye omuwala gwenzanya naye. Abantu bonna nga tebasobola kukola nange naye ye omuwala yajja n'akolanga nange nga sirina nnyo na following eri awo. Yayingira nange bambi yonna gyali Mukama amuwa omukisa. Tronaz Media kwe tuli tweyanzege gwe wenna ali eyo tukwebaza okubeera nga tova kuno twagamba twakusuubiza tujja kuba tukuleetera abantu nga benjawulo abagenyi ne tubakyazaawo wano ne basobola okubuulira kino nakiri wadde weewaawo waoli awo badde olinako olinda naye yakugereddemu akagero akuba munnaye nkimanyi mulinako emulinda kati maye bomboka wali omuntu abeera anoonya kaki kaakoze awo. Kati kenkoze omuganda agamba sina muganda kaali kayimba kayimba kabininwa ginga nti avazaali katono na kansonga bano mbakoledde gundi ku pages zange yonna wakajali era mukola nga mukoledde mmwe so olunaku lero kambanyiriza emboozi bakino mbadde kimanda banga kongokolaki so kayoko tulina emboozi wakajali musologera ne mumulaba mbateerayo neero ngenda bateerayo. Okay. Tweyanzege kubanga ndowooza omuntu akubuulidde mu following mugende ku page atulinda concert atubuulire diwe nebeerayo era tujja gibaleetera. Era sisobola wetuba tulina kola ojja kubaawo nnyo nja kujja amategeeze mbagale bannaye kati date ziri confirmed over. Nabya bagamba naye kisibagamba kitali nti mbitegeke bemokenako akaterekeka yatwenzika programu ya feno kogamba nti wesitayogera ku kano so bitenyeza okwogerako like challenge njagala kwogera ku challenges zosinkana as a creator naddala eri abo abatandika bazimanye entonotono. So ng'otandika oba n'omuliro mungi n'ebbugubugu otegeera oba n'omuliro oboyaka naye ekintu ekikufuula ow'enjawulo kwe kubanga osobola okukola ekintu ekifaanagana for such a long time otegeera ekyo ekifuula omuntu owakabi tosobola kujja n'okola vidiyo 2 nolowooza ogenda kubeera ku level emu n'omuntu akoze eki. So respect people. What time you work wakawo muweewo obudde weewo obudde be yourself, don't go in anyone's line nti ovuganya tolina gw'ovuganya naye vuganya naawe wekka vuganya naawe so do your best tokopa there is still room for new work baako kyoyiyo ekyenjawulo people will appreciate it kyagala ekyokola bonna kyagala kijja kuleetera ssente so they should also need to learn how to brand yourself. Bamboka abantu abali mu comedy muno nga bamuwemuliramu bagamba oti sirina nnyo okuwabulako nnyinza bbawa because buli muntu alina engeri gy'atwala craft we ng'alaba era ajja mumukolera so oli akitwala nti ye Mukama yamuwa ekitone kyakuyita mu kusanyusa abantu ng'ayita mu layini eyo
sina nnyo kyenyinza mugamba naye nyinza kugamba bano batannatandika nti okuwemula tokola ki tokwemanyiiza naye buli muntu alina ekkubo lye ati ayinza okukolera eri nawe noyagala otandika ate nowebula buwebuzi kikakyo so n'abantu b'otambula nabo so nekyo tweyanziza amanya ng'osigadde nze Davo Bomboka Omugeye totumiddeko bantu njagala kusooka okutumirako abana ba Content Nation bonna bali mu group yaffe eyo njagala okutumirako Waswa Patron Lens jayo yabeera emabega wa kamera yange Eva abeera ng'akola ki nga nkwata Akram Kent nawe nkutumiddeko ntumiddeko famire yange n'abawagizi bange bonna mbatumiddeko mwenna at large mbaagala nnyo kyakabi mwebale ddala Bomboka ndowooza omuwulidde n'abaana abawala naye mikwano gye muli ku kyokya mwetegereza nga naye bwabeetegereza mwebale ddala ambeere bulungi mweraba